nga 2 Julayi 2014 Allen Ochatri agamba nti yafuna omulimu mu kampani emanyiddwa nga Unique Clays Works esangibwa mu disitulikiti y'e Luweero. Ono yajjanga muweereza oba poota kyokka nga tannabugumya Nambooge ku mulimu nga 9 Julayi yakyusibwa okuva ku kukola emisana n'azzibwa ku kiro. Ochatri agamba nti mu kiro ekyo kyennyini yafuna akabenje era n'afiirwa engalo ze nnya ng'ensobi agamba yava ku muntu abalondoola. As I was trying to unblock that stone from the miller so that the other souls can go, the machine was still stopped. Then the Indian supervisor, who was called Harry, saying that, why are you people not working? You are just staying and laughing here. And then because of the fear, the man just pressed the button of the miller and the machine just grabbed my hands. Ochatri agamba nti emali ssaawa nga 3 ng'akyawagamidde mu kyuma wakati mbulumi ng'ate eno bw'avaamu omusaayi. Took around like 3 hours in order to disassemble the machine to remove my finger from the machine. Oluvannyuma lw'ekiseera ng'ajjanjabwa akadde bwe kaatuuka kampuni eno okumusasula omusaala ogw'ekiseera w'atabeereddewoko n'okumuliira Katonga n'abooga. Ochatri atutegeezezza bwe yadda mu bakama be cheque gye baamuwa yali ya bukadde 3 n'obusente obugwamu era ne bamutegeeza nti aweddeyo. It was 3.1 something million. That is for the 30 months. From? It was the payment was 270 1 month and a half day. What was the 3.5 that is our compensation, which we say. Mu kiseera ekyo ono yali yeeyungiddwako bannaabalala 3 nabo abaali balumiriza kampuni y'emu okugaana okubaliira era nga beekengedde nti abakola ku nsonga z'abakozi mu disitulikiti y'e Luweero baalina ekkobaane ne bakama baabwe kwe kutuukirira omubaka w'abakozi mu paalamenti Sam Lyomoki. When he went to Sam Lyomoki, he wrote a letter to the Minister of Gender that he should be assigned to another labor officer to handle the matter. Kyokka waliwo ebbaluwa NTV gy'erabyeko nga yawandiikibwa Unique Clays ng'eringa ekoowola Ochatri ne banne okuteesa ku by'okubaliira. Kyokka ono agamba nti eno yali yakiguumaaza. The figure which she had written on the letter were more different than what we are supposed to receive. On the letter for me was 756,000, and when the final assignment of the check, it was 125. Okuva olwo bazze beewuba mu ofiisi z'abakulu mu minisitule y'abakozi nga kati obwoya bunaatera n'okubaggwa ku ntumbwe. Agamba nti okusinziira ku bulumi bw'alimu yeetaaga ensimbi okufuna obujjanjabi. The problem is now that I've been feeling pain, so there's no money to go for further treatment. Tugezezzaako okutuukirira abakulu ku Unique Clays wabula akutte essimu tatuwadde budde bungi n'atutegeeza nga ne bw'atali mu ggwanga mu kiseera kino. Yes, but somebody did get in touch with you because I'm overseas, I'm not around. Minisita Mbezi ow'ensonga z'abakozi yawummuzibwa Herbert Kabafunzaki gye buvuddeko mu mboozi ey'akafubo ne NTV yategeeza ng'okutabaganya Ochatri ne bakama abwe bwe kijja okuba ekikulu. Tuyitaba abakozi, tuyita ne wekikwatako, kampani zekikwatako, nizituulamu oluusi ne tuzisolovinga. Woofiisi era twagisanga ekyatubidde n'omusango ogwawaabwayo omukyalo ono Gertrude Kaitesi agambibwa okulemererwa okukkaanya ne bakama be aba Pipeline and Design Company ku nsimbi ze yalina okuliirwa. Kaitesi yatunyumirizza engeri gye yafunamu akabenje mu mwaka oguwedde. Pipe yayabika amazzi ne gayiika mu mashini. Nze bwe nateekayo obwenti engalo ne nkwatira kuli. Ono era bwe yatuuka okumuliira abakulu baamuzunza kataalwale kamunguluze. Olunaku olwo baali basaana kunsasula. Baasitula emitwalo gyali 33 ne bazimpa. Ne baŋŋamba ezo gira weejanjaba era tukusasuddeko ne zino wiiki z'obadde tokola. Kati ssente ezisigadde tugenda kuwa nga insurance yegenda okola ki okusasula. Okusinziira ku Kabafunzaki obuzibu bwava ku bakulu mu Pipeline and Design abawakanya eky'obukadde 28 Kaitesi ze yalina okufuna. Employer we yamulabirira n'amutwala mu lwaliro
naye n'agamba bwe tutuuka ku compensation sente teyazimatira. Kati kitegeeza twalina okusooka ne tubateeka mu medical arbitration ne batubuulira oba sente ezo ntuufu ze baakaanyaako, era kati we tutuuse tulina okuyita employer, tulina okuyita abasawo, tulina okuyita ne Gatru tutuule wamu tulabe nti bakaanya ku sente. Kayitesa agamba nti enkaayana zino zaamuviirako n'okugobwa ku mulimu. Aba Pipeline and Design twafubye okubanoonya babeeko ne kye baanukula ku nsonga eno, wabula twafuuyidde endiga mulere. Bannamateeka bo ensonga y'amakampuni okulemererwa okuliira abakozi baazo bakisibye ku butamanya mu bakozi. Abasinga tebagamanya amateeka gano, kyova olaba tegabayambye nnyo. N'abakola mu ofiisi banoonya mirimu kubanga teri mirimu, so oli bw'afuna omulimu gwe abalabalamu katugambe obutabeera nagwo oba kumuyisa mu ngeri etali ntuufu naye ssente ze ng'azifuna. Flavia Tugonza nga munnamateeka mu kampuni ya Osh Advocates agamba nti n'amateeka agakwata ku bakozi mangi mapya nnyo, so nga ne gavumenti tefuddeeyo kukola kimala okuliisa abakozi enjiri ku ddembe lyabwe. Okunoonyereza okw'enjawulo ku ddembe ly'abakozi mu nsi yonna kuzze kuzuula nti abakozi abasinga okukosebwa mu mbeera eno era oluusi ne baviiramu awo ng'ogusima ebbumba be abakola mmere ya leero abatayinza na kupangisa bannamateeka kuwaba bakama baabwe olw'obwavu obubeeyaguza olujjo. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.